nasozi ambaniriza mu kanyomero kaffe akayiga Oluganda tutunuulira olulimi olulaga obuntu bulamu bw'Omuganda. Omanyi Oluganda luno simanyi oba ne ku nnimi endala bwe kiri, naye ku nnimi ez'abaddugavu olulimi lutambula n'obuwangwa bw'abantu, eby'Abazungu simanyi. Naye okufukamira kabonero ka buntu bulamu, kabonero ka kusaamu kitiibwa oyo gw'ofukamirira. Naye era obuwangwa ate bulina engeri gye bulambikamu, ani afukamira era ani afukamirira ani. Wadde okufukamira kiraga obuntu bulamu, naye si buli muntu nti omufukamirira. Ofukamirira oyo gwoli wansi katugambe mu myaka, katugambe mu buzadde, katugambe mu kitiibwa. Emirundi egisinga abakazi bebafukamira, naye ate era kisinziira ne woobeera, kubanga bw'onookikwata obukusu nti mukazi yafukamira naye ate waliwo embeera ng'oli maaso ga kabaka olina okufukamira, oba oli musajja oba oli mukazi. Katugambe oli maaso g'abakadde bo, oyinza okubeera nze nina omuntu gwe mmanyi, Dr. Adamu Kimala, musajja mukulu ate mukugu ate mumanyi ate dokita mukugu nnyo nnyo, ne bw'abeera mu maaso g'omuntu gw'ayita maama oba taata afukamira. Kakati gwani atafukamira? N'olwekyo okufukamira kabonero oba lulimi olutali lwogere olulaga obuntu bulamu bw'Omuganda. Mwebale nnyo. Olaba mawulire agabuutikidde. Ekitundu kyaffe ekyokubiri tukiguddewo n'abantu mu bitundu eby'ekyegeegwa. Bano si bamativu ne roadblock eyasiddwawo okutangira abantu okuva mu disitulikiti ey'Emubende okudda ekyegeegwa nga bagamba nti terina kyeyambye kubanga era abantu basalinkiriza nga bakozesa ppanya bwe bati ne beesogga ekitundu kyabwe. Abatuuze abasangibwa ku nsalo ya Kyegeegwa ne Mubende simativu ne roadblock yateereddwa ku nsalo okutangira abantu okuva n'okuyingira e Mubende. Bano bagamba nti roadblock terina kyeyamba okutangira abantu okuva n'okuyingira Mubende, kibagamba kiyinza okuviirako Ebola okusaasaana. N'ab'emmotoka babalaga apa awatali basirikale ne bajjamu abantu oba ne bateekamu. Kati ekigendererwa ky'okusiba Mubende kiba tekikola ki tekiyambye. Ate bw'osiba Mubende n'oleka Kyegeegwa n'oleka Kakumiro oba tolina kyosibye kuba ezo disitulikiti kyenkana ziri kakati takisi mu Mubende tezibatwala bwe ziti. Kati bw'ogirinyiranga Mityana ng'ogambye nti ogenda kuviiramu Nabingola, bo tebakugamba nti bajja kujjamu Nabingola bagaana ne bakujja ne bakugiramu ate eri wano n'oyitawo n'ebigere nodde Nabingola. Abatuuze bagamba nti ab'ebyokwerinda bafa ku mmotoka zokka, naye abatambuza ebigere babayitako buyisi okuyingira n'okufuluma Mubende. Abantu betulabyeko bakozesa amakubo ag'ebbali agatta disitulikiti n'okuva n'okuyingira Mubende naddala eri e Kasuli ne Kaalo Kalungi. Mbaala eri ngenda wali mu ggwanika naye siina wadde entambula wadde n'akatono. Kati era nsazeewo kakoona kagere mpaka. Abantu bangi balabiddwako nga batambuza ebigere nga bayimiriza mmotoka ne zigaana okubatwala, ate abamu nga bali ku boodabooda. Olw'omukaaga Pulezidenti yayimiriza abantu okuva n'okuyingira disitulikiti ey'e Mubende ne Kasanda. Movement from Kasanda to Mubende and vice versa is prohibited. So within mwena tubasibye ab'e Mubende ne Kasanda tubasibidde eyo. Toba ayingira tebo afuluma. Christian Nwahereza omutuuze w'Embalala abadde akolera Nabingola mu Mubende bwe tusanze ng'atambula agamba nti asizeewo okutambuza ebigere, emmotoka agirinyire mu Kyegeegwa addeyo Embalala. Nakutembera Kyegeegwa of course. Nakutembera Kyegeegwa Mubende rero kine kitwagikora.
bitundu byetuusemu Mubende nga Nabingoola, Kibaale ne Lusaalira abatuuze bagamba nti embeera etandise okubanyiga. Muno Mubende embeera turi kubi, abamwe twine za family, twine abaana butukureebera za school fees nibaziyenda hataho embeera niyo kwereka ngu kyobwe kushange nka omu kyaro eyobeereyo abokuba zabashaaha emwe kafyu niyo yatandikire. Wini Kyakuhaire Kasibayo amyuka radisi w'Ekyegegwa akasiza nti bagenda kussaawo ab'ebyokwerinda ku makubo ag'ebbali okutangira abantu okuva n'okuyingira Mubende. Waliwo obukubo buno obutonootono abantu bali mbukozesa kulaba engeri gye basobola okugenda, naye ngaffe nga security tugenda tulabe engeri gye tugenda kuggalawo ago amakubo ago obwo obukubo obutonootono obwo bye bakozesa. Amakubo agasukka mu 10 ge gagatta Kyegegwa ne Mubende. Philip Mulangira yakusakidde eggulu erino.